Jalia nsonga ki yazze wano yasookedde ku Brunoke bakola audio bakola oluyimba oba nti wakati awo video neegaana naye okusinziira ku biriko ntikireka videographer yakola ki yalwawo okutuuka Jalia yeyeekyanga n'agenda naye mukwogera yayogedde bingi abantu babula ffe time waits for no man naavaayo twabali tuli awo Mukunja yamuwa $10 mmeka 5 Mukunja wange $5,000 nazikebedde we ziri nagezezaako okunoonya Mukunja munoonya $5,000 kale ogambe nti yaggwamu neyaziri nedda $5,000 ozimaye ku Mukunja olaba yagenda bugenzi kata ne muggulu ne bamanya n'abafune bategeera Mukunja yatuuka kata nga buli omu amanyira akoze eki ne baamuwa $15,000 nagezezaako zikebera bwasula bwayambala nga nzimunoonya tukuzikola ki ne Mukunja naye naavayo nga Mukunja yagamba ekyamazima bampa $3,000,000 ate mu kitundu negikola ki naye nze nagenza okutunda ebintu bino gendo bijiraagira nga kirabika wakati awo wakati wa Jalia Walda ne bayamba waliwo baganda be Jalia ayamba abantu but through his baganda be tumanda baganda be kati awe wali awe kati bo kati kyoyogedde bembeera straight we wali ekiwata oli mugana ngo oli Bulaaya owabeera episdiani ayina ebizibu kati nganze gowereza bala bandooza ayina ekizibu nga bagamba kati gwe jangu nga contactinga nga bo ba contactinga muganda waabwe ng'obulamu bweyagala kati kyeka Jalia yawe ye kyatamanya kati ate yayogera bana abawakati ababuuka n'alumba direction tosobola lumba muganda wo kuba omanyi gwe wayamba Diani ekiba kikulumbisa hafi kiba kyaki kuba ye of course abatamanyi kati yabikuse akawero kati awo simanyi oba yakitegedde awo naye abaana ajja kitegeera lwampaka either jagana kitegeera naye bwana ebikabwa atajja kitegeera. Me, I don't force anyone to understand something. It's when you are moment here, go get a coiba can go to Chagany. No, got 1+1+1. No, bango inegri you are spending them set for because over $1 million musao. Or no could go in a kakaga. That way, none are popular, but not a bow and a canoes get on money is the food. So, come toward day. When you see someone Gayakonamo music, it's not that really music is bad. It's because baina gatimaga biba siru banyaga. I'm telling you. What would it know the nonsense byayogera mazima ebintu ebitali? Why would I give you money in full amounts? No bargain. I even buy for you clothes zogenda okwambala ku video shoot. Nga balaba sheno ya Sakozi. Ekintu kye bayita obubbi kintu kinene nnyo si kitono. Sakozi ekintu obubbi si kitono ekyo. Omuntu bw'agamba nti mwanziba kitegeeza temwajja. Mu story gye nkunyonyola director yajja oba teyajja? Yajja. Ebyuma yabireeta, sente ze bamuwa ebyuma yabireeta, yazikozesa oba teyazikozesa? Yabireeta. So I don't see anywhere director wagamba nti yabba. Jalia ne baganda be bagezaako okwegana mbu tetulina bwe twayogedde erinnya lyo naye Sakozi gwe ng'omuntu ategeera. Bwe nkola statement nti Sakozi n'abavubuka be babbye essimu yange. Mba ntegeezezaani. Aba oli kunze. Abavubuka babamanyi Sakozi. Bali kunze. Bwe yali ayogera nange yandaga nti sente tazikola ki? Tazaagala. Situjja kushutinga akireke. Sente zange let me count that as bwe yagenze kulevya ge banzirize sente zange. Kati namubuuziza bazikuddize omuvubuka teyajja ku seti. Bantu banja bali online they can't. Tayagala muntu azanyira kulinya. So don't play with my name and credibility like that. Ekintu kye bayita obubbi Sakozi. Ekintu ekyo kasita kisinki nga toddamu kukolana n'abantu. Kinene nnyo. Omuntu atya n'okuwa sente ze. So mukwano lekerawo playing out with people's names and credibility. Nga bw'otayagala kuzanyira ku business yo tozanyira ku linnya lyange. Ojja kuwoza saayogera ku Bruno wagamba Bruno and wabyogedde video evidence weeri si kyekyo tewajja beyo ku TikTok agirabye wabyogedde n'ogamba Bruno ke and his team banziba Jalia Walda ebigambo byonna byogenzo njogerera
nogamba nakufera sente nakubba sente zongambe milioni 17 zewampa nafunako milioni 3 sasobola kuvaayo kwanukula mu bubi oba nkuvuma oba nkole ntya kubanga nezo 3 nali sizirina nazo nali nzeetaaga nasalawo nsirikire ebintu ebyo olw'ensonga nti oyo muganda ogwe wansindikira yali ayogera bulungi nange era yandaga nti sente zezino toyogera kino toyogera kiri nga ndaba byonna byenvaayo okwogera famire yo yerugwamu naawe kimanyi ewaka muli baddiini nnyo kati ekyo kyekikola ki bankuba kyeyo ze kyensinga okulaba ku bantu b'ebweru baagala okuyamba tusokere ku mboozi ya Bruno K. Bruno K ono yamuyimbira oluyimba nga oli Farida kakati kyogezaako kukola kituufu nayo kikoze buki sorry mbadde seetegese kana totandikanga ne bw'oneetegeka tosobola kugetinga beta tosobola njagala omanye kyosobola ate ekyo nkigambidde ebbanga ddene nedda tunyumye tugwebulira abantu tugende ebbanga kati oleeta lwawo Jalia Walda kati olima olinga olwo nga nange wennaga abanyimbireyo yange eryanya okumpa sound oba nsiru nagamba oza battery sikirabangako oba tezikeera yimba ezammwe erinda kasana jjo kyako kati ate eno nga lino lyebikozi eyatwa sound ya oba yagisse eddobo lwe luno oluyimba kati oluyimba lwe balina okukolera vidiyo kakati Bruno kayimba bulungi mwana tu muyimbe mulungi ate n'okulabika alabika bulungi ebizibu byasanze mu industry eno era ebizibu Bruno K byasanze kizibu bisanganga ew'omuyimbi nga ani gosetinga gwe yankulabye leero ndekaze so kati videographer jayinza bayajja leeti kisoboka naye ate era tulina okujjukira nti byonna gye tutambula tusigala tuli bannayuganda at the end of that day. So wajja olaba omuntu akuyitanga mugaga nga kuwa sente naye n'otuuka leeti si nti nno okwagala bambi wabeerawo ebitataaganya so kati ekisinga okuluma nti mu byonna videographer takubwa Bruno K yakola ki yakubwa because he's the name ye yalina erinnya kati ndoza nabo bagenda okitwamu nga ate balaba backfiringa ati kati bazzayo nti teffe tunayogera ku ki ono nosense abantu gwe batandise mbusayogedde erinnya lyenze nagambye bagundi komaaniina ne bambi ate ne Bruno K mulekerawo mwesimulizaako ebisooto alina weaknesses ze naye si buli omu anajjambo anaamanyiira ye mutuviire ku muyimbi w'eggwanga asinga omukubamu abasinga olabika obulungi mumuleke yale mukunja kati ye mukunja ekyo kiri wakati awo naye kakati kyenjala okutegeeza ku baana ddala kati Walda ali e Bulaaya sente zone yali amwaza wammembo zinagiwuddeko nti yali mulwadde Jalia Walda n'ayagala oyamba kati njala okutegeeza abantu naddala nga muli successful mu businesses zammwe nga muva bweru wa ggwanga ennaku zino Uganda yakyuseemukko ozambe yaliko naye abaana bamugabana ku TikTok bamuvuma ku TikTok kakati Uganda yakyuseemukko Uganda eri okututiisatiisa twavaawo kaawo waliwo omwayogeranga ne tuwuliriza kati mwogera twogera kuba ebisinga tubirabe mu firimu abanaffe bagenze ne bakoma ne batunyumiza kati gwogenda okunyumya ekiye Washington kanagira amafirimu nga manye ina ghetto so kati Uganda temukyasobola kutukangakanga abagenda mu kyenda ne bakoma waawo tubalina basondera sente ne mudda thank you so much kakati kamera bwekutunula mu please be humble yogera bitono abaana bajja kukuba osembeze ticket ofulumenga waliwo akajanja kak'abantu abava ebweru okulowooza nti bajja kujja bamanyira bali ego bijjukira ebyedde byaba anti bambi yabatuuza n'abanyumiza be bamanyi Museveni bwali omubi be balabanga Uganda bwetakulakulana amakubo bwe gali amabi be balaba buli kimu nga we tuli emabega please choka Americaners
ntusaba busabi mwe mulina ssente ffe tetulina naye ffenna tuli basanyufu okufaako tubasinza essanyu ati kubanga era gyosanga mu Uganda mulimu omuntu nga mwavu naye nga talowooza nakona kubaako embassy gyagendako kakati ogenda mukanga kanga osobola kanga agenze ku embassy ne bamumma visa ne waliwo yakkiriza nti ye Munnayuganda tagala kumanya kati awo wali problem. Olutambula mu ba celebrities What's up? Na comeback seeding. tokwata